Now buli muntu yenna ateeka ekyoto kyo mu comment, tugenda kubanga tukiddira mu comment kweno video. Mukama yebazibwe okumala like 24 hours. So bw'obanga olaba video eno ng'ekyalaga like one day from like ng'eraga 1 hour ago, 2 hours ago, 3 hours ago up to 1 day, nja kubanga ekyoto kyo nkiddira mu comment section. Manyi twala ebirooto bingi nnyo bye muyina nga situfunye mukisa kubanga tubiddamu, ngenda mbiddamu mu video eno. So nja kufollowinga one by one, njagenda nzira mu kimu ku kimu mu comment section. Ne mujja kuminkirizako lwe nafunanga time ajja nziramu for only 24 hours kweno video, kuba tulina videos nyingi eziriko ebirooto ate akadde tekabeerawo bulungi. So guno omukisa twagala kukozesa eri abantu abadde balina ebirooto nga mubadde mu sindika ebirooto ku WhatsApp kuwa wonna, nga tofunanga mukisa kubanga tuddamu ekirooto kyo, ngenda kubanga nziramu ku video eno ebirooto ebinaba biteekebwako. Enkwano sinnasobola kuddamu birooto bya video zonna bina ne mbimalayo, naye atukozesa omukisa guno ku video eno. Kale katandikirewo. Kama tukwebaza obakadde kano kotwadde okuwansiya mu birooto bino, kola omwoyo mutukuvu oyo okubikkulira oyo amagezi okumanya n'okutegeera, jangu omwoyo mutukuvu obikkule amakulu g'ebirooto bino bingenda okubanga nziramu mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, amiina. Ebirooto bino ngenda okubanga nziramu ebisinga bigenda kubeera nga byekuusa ku bugaali, olw'ensonga nabijja ku video ey'obugaali. Mukama yeebazibwe. Era tugenda kubanga twongera okunnyonnyoka okuloota akagaali kye kategeeza, kulaba ku birooto bya bannaffe bye baloota ku bugaali. Talisene Gladys Nakibuule agamba nze naloota nga nvuga akagaali ne brother wa mukwano gwange, naye bo akaabwe basooka kukakaayanira, oluvannyuma omulenzi n'akawangula. N'akawangula ku muwala, era ffe ne tugenda nga buli omu avuga kake, nze ne brother wa mukwano gwange. Okay. Nawe nga wenze mbagamba nti ebiseera ebisinga bw'oloota akagaali ng'ovuga akagaali kubeera kulafa obaana mu magenda go. Kakati mukwano gwange kino kye kimu, waloota nga bonna muvuga nabo obugaali, onojja kulaba nga mwenna nina obulamu buli common. Mukama yali akulaga magenda gwe gayimiridde. Mukama bw'akulaga obulamu bwe buyimiridde tekitegeeza nti bweba bugenda okubeera, no. Omuntu kuva aba akubikkulira kukulaga exactly bw'olina okuba nga osaba, bw'olina okuba nga ofokasinga ennyo, oleme kubaaninga mafuta ku lugendo lw'obadde tolina kukwata ate olekera obadde olina okukwata, genda okutuuka eri nga amafuta gaweddemu ng'ate olugendo obadde olina okuba nga okwata tonnatambulako yadde obulidde eri walala. So mu kyoto nga kino akyendooza nti Mukama Katonda ali akulaga nti amagenda go gajjudde hardships. Katolina okuba nga osabira amagenda go, osabe Katonda working upon magenda go. And most of the times kino kiri associated with ancestral powers, olaba kinvolvingamu ne muganda wo ndowooza. Abantu bonna ebiseera ebisinga bw'olotanga muvuga nabo obugaali, ojja kwesanga bonna obulamu bwabwe bwa hard hips. Naye Mukama Katonda asobola okufikisinga, Katonda waffe, Katonda atufikisingira buli mbeera yonna tujja, tulina ebitugoba naye Mukama n'asolovinga ebitutawaanya. So mukwano osabira amagenda go, ngene emyoyo gyonna ekikwetera okuba nga osilowinga magenda go. Abatana bakola video gye nakola ekwatagana ku bugaali, teeka mu YouTube channel yo kulootaka ng'ovuga akagaali kitegeeza ki, okuloota akagaali kitegeeza ki by Brother Steven, ojja bagenda direct ku video ogirabe. Nayigaga Mirabu agamba atya, nze naloota nga tuli ne brother wange nga anvuga ku kagaali naye nga ekkubo lirimu ebisooto. Brother akuvuga ku kagaali naye ng'ate ekkubo lirimu ebisooto. Kino kitegeeza ki? Ekkubo eribeeramu ebisooto, ebisooto biri presentinga kibi, sin. Representinga ki? Kibi, butali butuukirivu, ebiseera ebisinga.
kati olwotangeko olimu ebisooto mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti mwetaaga okubanga mwerongoosa, wetaaga okubanga mukwegayirira okwo kwolimu okwa famire, wetaaga okubanga weenenya, yongera okwenenya ku lwa famire yo, ku lw'obulamu bwo, ku lwa muganda wo obutali butuukirivu. Okay? Ekkubo eriba lirimu ebisooto saba yonna oba osobola okubanga ogwa. Kiraba? Kubanga kaseerezi kaba kamaanyi nnyo. Ogambye olala naloota nga tuli ne sister wange, first time abadde brother wo, kakati ate ne sister wo. Nga nvuga kagaali. Olwatuuka ewali abantu abangi twaseerera ne tugwa wansi, naye nsaba Katonda atujje mu busibe as a family ya maama. Wali osaba Katonda oba osaba kati? Ngambye naye nsaba Katonda. Okay. Kyoto kyekimu mukwano gwange, but this time, listen very carefully, this time it is associated with ekiswalo. Olaba mugudde wantu wa akagaali kakuba mu bantu wakati okuba ogenda kuswala, abantu bagenda kukusekerera. Okay? So the other time just kuba oliseerera, kakati wano kabakubye akagaali ate tekabakubye walala wonna okujjako mu bantu wakati. Of course kiba kiswalo, kiba kigenda okujja ku family yammwe, kiba kigenda okujja ku bulamu bwammwe. So Mukama Katonda yali akola ku busibe obuliwo ekiswalo. Most of the times ekiswalo ekyassociating mu ba sisters, more of obutafumbirwa, butabirawo mbaga, butabirawo mikolo, bufumbo bwalema, funira mbuto ku lujja, ebintu ng'ebyo bireeta ekiswalo ku baana ab'obuwala. Wano walabye ng'oli ne sister wo nga mwenna magenda ge gamu. So olina okuba ng'osabira okulwanagana n'egyo emyoyo egikwetera okuba nga gikwata magenda gammwe, egyagala okuba nga gireeta ekiswalo. Era osabe Katonda alivasinge ekiswalo kyo akijje ku maka gammwe, abaggyeko ekiswalo, abateekeko opposite y'ekiswalo eba kyekitiibwa. Okay? Abateekeko ekitiibwa kya Katonda kirabise. Mukama ajja kukikola, naye Mukama Katonda akulaga nti awo olina okuba ng'ofokasinga amaanyi go mu kusaba. Brother wo ne sister wo nawe kennyini mwenna magenda muli mugeegamu, ne Mukama Katonda agenda kukozesa. Mukama Katonda agenda sooka akole ku ggwe, then ne bali bonna at the same time. Kakati ojja kulaba ekiri common mu birooto bino eby'obugaali nga byonna obiraba byonna bitambulira wamu, bitambulira mu gana bagamba video ginakola ey'obugaali, bitambulira mu magenda ga zero progress. Anyway, tugende wa Allen wa Yesu. Agambye atya? Nze naloota nga grandfather, nawuliriza kino, naloota nga grandfather akulira ekika, ndowooza gwagamba, katuteeke wakulira ekika. Naloota nga akulira ekika ajja n'akagaali mu maaso gange we nnali ntambula maaso n'akagaali, wabula wandiise Luganda buno ki, mu maaso gange n'akagaali nesiraba bwe nagezaako okutunula nendaba akagaali kokka. Okay. Nga siraba ekkubo, n'ennyumba nti gyayo akagaaliko nze mpitewo. Bwe nafoosinga amaaso okutunula nendaba ennyumba nga yeekiise mu maaso gange, nga siina we mpita, nenva waali ennyumba, nenzira ewaali, nendaba akagaali ne binsobera, nenva mu kirooto. Agambye kitegeeza ki? Okay. Now ono yaloota nga alaba akulira ekika ku luno, senkulu w'ekika yajja n'akagaali mu maaso ge, ate yagenda olaba waliwo ebimu ekiise mu kkubo, ate kagaali, ate ennyumba emu ekiise mu kkubo, talina na waayita. Gino byo gya kika. Olaba senkulu w'ekika yatuuse. Gino byo gya kika mukwano gwange, gye gikiise magenda go. That is a hindering spirit. Naye ng'eva ku myoyo gino ejja gironda obuzaala n'omusaayi, emyoyo gy'ekika, ancestral powers, emyoyo egifuga ewammwe egyateekawo amateeka. Kino kye kirina okubeerawo, amateeka gakyo gekooperatinga. Kino ebirina okukolebwa, bino bitalina kukolebwa mu nnyumba eno. Okay? Ogezaako okwefoosinga obe ng'oyitawo, tolaba akagaali kokka.
ng'ate oli tokyamulaba, gyo gibeera mizimu. Ebiseera ebisinga emizimu gino gyambala feesi y'abantu naye sojja identify ntegeera nti kino biki bibi, obusinga obudde mu kyoto si mu kyoto mwennyini. So erwana bulwanyi lutalo owangule okuba ebyo gyonna, okuba blocks zonna zibatadde, ennyumba zonna zibatadde, zonna zidestroying, otoloke ove mu nnyumba eyo, ove mu kiko ekyo, endagaano z'ebika zonna ozikuteeko ozeegaane, ozeewonkololemu zonna, oyingire mu ndagaano eya Mukama waffe Yesu. Ogenda kuwangula mu Yesu n'olina okwambala amaanyi, olina okwambala amaanyi mukwano gwange. Eyo gyonna gifukira mu nnyumba yewammwe, gyonna ogidestroying, otyo ogenda okulaba obuwanguzi. No kyetwetegereza sofa ebirooto bye twakalaba, ebirooto byonna bitambulirako slow progress. Oza mubiraba ebirooto by'obugaali byonna bitambulirako slow progress. Olwo tugenda kuba nga twongera okutuna ebirooto bya bannaffe bye basindise mu comment ebikwatagana ku bugaali, tugenda okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino wonna bwekisanze wonna, nga teweetaaga kudda brother Steven kumubuuza, ng'otegeera obutegeezi kyakkola. Nakkazi Edith: nze naloota ndi Saudi naye nga abavubuka babiri ab'oku kyalo ewaffe bavuga akagaali ne bampita erinnya ly'ekika 2 times. Okay. Ali Saudi aloota abavubuka abali ku kyalo eri ewaabwe bamuyita erinnya ly'ekika. Bamuyita batya? Gwe Nakkazi. N'azuukuka. Mukama Katonda. Kati mukwano gwange manya nti egyo myoyo egikuyita okuba nga gikuzza emabega. Buli olota ng'ozza ewammwe eri mu kyalo, mukwano gwe gibadde myoyo gyakudda mabega. Nga bwe nabagambye nti entambula zonna weeziri, naye bw'oloota akagaali sitabibwamu obugaali, manya mukwano gwange byakukusira owinga magenda go. Kati kyoto kino kitegeeza ki? Kyoto kitegeeza nti mukwano gwe waliwo emyoyo egikupasuwinga egiri mu kugoba, ng'ekigendererwa kyazo si kyakutta sekyazi, wabula kyakuzza mabega mu byenfuna, probably kufiirizibwa ssente zo, kukugoba ku mulimu, bitunga ebyo mukwano gwange. Kyonna kigenda okuzza emabega oba kuleetawo bizibu ebigenda okumira essente zonna zigende odde emabega. So olina okuba nga okuba emyoyo gyonna egyakudde emabega, egy'okuba njagala okukusira owinga, egy'okuzza emabega. Mu birooto nga bino eno byolaba ebibeeramu ebyokusira owinga, ebyokudda emabega byakyo, olina okukebera engeri gy'oyimirira n'emirimu gya Katonda, engeri gy'owaayo maaso ga Katonda, kubanga Bayibuli nga begamba nti wali nawe kinaakuweebwanga, kiba kirungi n'oba nga ofaayo nnyo okubanga ebintu ebyo by'olina obiteeka mu Katonda. Obiteeka mu Katonda ng'olaga nti nawe ofaayo nnyo eri emirimu gya Katonda, ng'osponsalinga emirimu gya Katonda, ng'owaayo mu kanisa yo, ng'owaayo ekimu ekyokumi, ng'owaayo ebiweebwayo, ng'owaayo ensigo. Awo Mukama Katonda ajja kukwatira omuli bulungi. Ne buli lw'okwata Katonda n'omujja mu byenfuna byo, oba ogenda kusanga obuzibu, emyoyo giba gigenda waddivaawala bagenda kujja adivaawalinga emikisa gyo. Okay? So weekebere mu areas ezo okuba emyoyo gino bubi nnyo egy'okukusira owinga, egy'okukuzza emabega. Nawamanya John: Praise God, Brother Steven. I dreamt bicycle when I was with my ex-husband at their home, and we were using candle. After a while, the candle gets off because we were cooking. Then after, we went with him on his bicycle while riding. The bicycle slided and I took off on it, and he felt alone. But it's now 7 months since I dreamed about a bicycle and never dreamed it again. What is the meaning? Kama kumukisa. Anyway, onayo tekirooto ng'alina ex agambye wayise emyezi 7. Kyoto nga kyadda kino kyetuddamu ssaawa zino. Wayise emyezi 7 yali alina ex we, asooka kuba nga bakuma bafumba ewaabwe maka gaabwe, ndowooza ag'omusajja, kando neezikira nga bali mu kufumba. Kati mukwano gwange kando bwe yazikira n'aloota nga bali kagaali ng'amuvuga, kagaali ne kaseerera, omukazi n'abuukako wekwe, omusajja n'agwa yekka eri. Yise emyezi 7. So I think ekyoto kino kiraga kando okuzikira kitegeeza relationship yammwe
ozikira olwedde mwali mufumbo ali mu bufumbo mwali mufumba naye kando nezikira tawaza nezikira kati ekyokubiri nakyo kyekimu kubanga wabuuka akagaali oli naagwa yekka probably kiraga nti is the one who lost in your relationship omwayawukana you're not the one who lost he is the one who lost so kati buuza mukama akubuuze katonda ye akwagaza kiyenga yiki kyayagala okole oba ayagala okutwala ogoberere ekyo tolookinga mu bikadde totona byayita let go ebikadde byonna bigende embrace the new nga bagamba nti kola ekigambo ekijja toli kimanya mukama kyagenda okubanga afokasingako okubanga akola ekigambo ekijja okay kadde byonna bireke bigende akagaali ako kolaba yali avuga kakigirira ku suffering genda gakubonaabona kutawaana so keeping up n'omuntu kuvulabe kikyagamba yenga y'omwoyo wa mukama todda magenda gano kujja ng'omuntu kubi yakugambye kubanga galabe galimu okubonaabona ate owuli omusajja agudde n'olugaali lwe ng'okibuuseemu ekigaali kyo kibuuseeko kale Kahima Ibrahim. Praise God, brother Stephen. This is Esther. Bane mwali Esther nga amanya g'abaami ate manya gammwe malala. Mwoyo w'okubuzaabuza oyo tumwe fire. Oza tujja muwa fire mwoyo w'okubuzaabuza wano. Anyway, nze naloota nga tugenda ku church n'omwami wange okutukuza obufumbo bwaffe naye nga bantwalira ku kagaali kyokka nga ndi mu wedding gown. I'm requesting for more clarification from you. Thanks. Sister Festa yaloota nga bamutwala ng'omwami wa muvuga kagaali naye nga sister affe ali mu kadaali oba abakadaali ekitete eky'obugole ekyeru nga bamukulugusiza kagaali nga bamuvuga bamutwala agenda kutukuza bufumbo agenda ku church. Abuze ekyoto kino kitegeeza ki mukwano wange? Kyoto kino ngera bw'okiraba nga bwe nagambye nti gaba magenda gakulafuubana tebigwa byangu. Kagaali tebiriza omugole asottera munne kagaali tuka wenna otuuyanye kiswalo kwegamba biri awo embaga ebejja kunyumira abantu eno. Anyway, kino ekirooto singa bakirota mu myaka gy'abajjajjaffe kyali kijaba kirooto ky'amaanyi naye kati eno era gye tuli mu 2024 Mukama Katonda omulembe gw'edde gaali yabanga kyabugagga emmotoka tezinnaba kujja gaali yabanga kyabugagga ng'era ebirooto by'obugaali tosobola gamba mu kyabusibe kyabanga kirooto ky'amaanyi kubanga abagole batambulizanga ku gaali oyo nga bamuleese mu bitiibwa ku gaali ne piki teziriiwo naye kati omulembe gwaffe guno ng'oloota kino ekirooto mukwano gwe manya bubeera busibe bwe mbanga temunaba kutukuza bufumbo manya nti wakyaliwo ebikutte amagenda gammwe kuba ku safaringa mukko so olina okuba ng'oyimirira mu kusaba n'okusiiba bwe Mukama Katonda akwate byonna ebiba bikutte byonna bite byonna obyokye byonna bizikirize byonna bikutte amagenda gamwe ag'obufumbo obutukuvu gave mu kulafuubana. Mukama Katonda ateekewo ekisa mu lutengo oli mu mmotoka Mukama Katonda abayiseewo abawanguze. Okay, nsaba Katonda naye nga amagenda go si malungi era okuba ng'ogasabira Mukama Katonda ajjewo okulafuubana okuliwo aggulewo oluggi. Naloota nga omusajja ndi naye avuga naloota nga omusajja ndi naye avuga piki naye ndaba n'omwana n'akagaali kitegeeza ki kwaliwo kasita biyingiramu obugaali ebiseera ebisinga manya kulafuubana. Okay, manya simanyi oba ani yabadde n'akagaali walabye omwana yavuga akagaali gwe wadde okavuga otumisize details ezo naye most of the time somehow Mukama Katonda abalina wakupointinga ewali agenda obeera okulafuubana agenda okubeera hardships ewali slow progress kaweta okuba ng'oyongera oba ng'ofokasinga wessaala ani yabadde nannyini kagaali badde bakuvuga ku piki naye ani yabadde n'akagaali awo tumisize details ezo naye nga wabeerawo somehow areas Mukama Katonda zakulaga nti wano wakyabula mukko so forwarding ekyoto kino kiwandika bulungi ku vidiyo eno kangambye buli kyoto kyonna ekiwandiikibwa mu vidiyo eno within 24 hours nja kubanga nkiddamu no matter obudde bwonna kye bunaatwala oba nnaku mmeka comment zonna ezinajja wano mu 24 hours nja kubanga nziddamu zonna wano minibox
njazidde mu inbox, so ojja sorry si mu inbox, mu comment section, mu comment ojja kubanga visitinga ola notification nga nkuzeemu, genda olabe bajja kukibeeramu olabe nga kyosanga nakuzeemu. Okay, onabise Esther Nachiwu. Praise God, Brother Stephen. I dreamed that I was on a bike, but I couldn't recognize the person riding. Ng'oli ku piki bakuvuga naye ng'omuntu akuvuga tomulaba oba nga tomutegeera. Ebyo bisinga buli baba bagenda okuvuga ku piki ng'omuntu tomutegeera oba nga tomulaba gibeera mizimu, oba nga tomulaba oba nga tomutegeera, ekyo kiba kirala. Olina okutegeera ekyoto kyonna gye kitandikire ne kyekiggweredde, kigabeera makulu g'ekirooto. Mukwano gwange, details endala z'omisi zo tugamba gigabeera makulu g'ekyoto, nga omuntu obadde akuvuga nga tomulaba, nga kwali omulaba nti avuga nga tomanyi nti it was so and so by names. Okay, kisobeera makulu amalala nga kyonna kibeera kyamagenda, ewamu kibeera kyamagenda okusinziira kyonna bwe kiba kifaananye. Obadde olagawa, obadde ovaawa, biki ebyabaddewo mu kirooto ekyo nga tonalinnya, eki conversation kiso details ezo ezadde mu kirooto zetumisinze nga tutegeera amakulu gaakyo exactly nga kyolina okumanya kyekuusa ku ki, kiba kyekuusa ku magenda. Nekirala abamu muwandiika bike ng'otegeeza kagaali. Naku zino bike ebeera piki, bike ebeera piki. Okay, okujjako ate munnaye bicycle n'eba kagaali. Kakati awo munnaye njogera ennaku zino yakyukamukko. Bw'ogamba riding a bike, sometimes bike piki, sometimes bike bicycle, okusinziira ku luzungu lwa .com oluliwo. Tebakyayogera motorcycle, bayogera bike nga piki sebo. I'm riding my bike, ategeeza piki ate munnaye. Kati niweebuuza anti zonna za kuridinga, bike ne kagaali byonna bya kuridinga buridings. Anyway, banga obadde otegeeza kagaali nga badde bakuvuga kagaali nga si piki, kagaali still is the same thing, kuba kulafuubana nga bwe nze nnyonnyola mu audios esembyeyo mabegako ne video gye nakola mabegako ekwatagana ku bugaali. Mukwano gwange, abo banga omuntu obadde tomulaba azintaliiko kagaali tobitegeera, so esinga gibeera mizimu. Ekikulembedde magenda gwe kye kikutwala. You have to pray against it. Magenda ga kulafuubana, slow progress. Nasanga Grace, ekyanalootanga my friend had a baby ate nga asoma naye ne mubuuza how do you do it, and she told me it is possible. Nangamba mukwatireko omwana ye n'avuga akagaali nga netugenda nga we mwerekera. Okay, yazaala nga asoma n'omubuuza akikola atya, ne yeekangabiriza nti it is possible, naye ng'ali kagaali kwatambulira, kwotambula omwerekerako. Okay, ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange, Mukama Katonda agamba be careful with your friends. Emikwano gy'otambula nagyo nga gigenda kukuwa amagezi amafu gakwetera okubanga naawe otambulira mu ngatto ze zimu nabo zibatambuliramu. Olabona of course omuntu yenna azaala nga asoma, si ke kaseera katuufu okuzaala ng'osoma. Naddala ng'oli lowa kirasi ezi zino tolina mulimu, sigamba nti oli ku diguli yakubiri oba yakuna oba oli mu kirasi zino za wansi, oli mu P7, P6, senior 1, senior 2, senior 4, senior 5, senior 6, gy'ofunira embuto. Oli ku university tonakola diguli esooka afunira embuto. Ate bagamba it is okay, it is fine, tukikola bwetu ne bwetuti, but are you happy? No. So mukwano gwange, kino Mukama Katonda agamba be careful na magezi. My Bible yogera negamba nti do not be deceived, bad company corrupts good morals. I think bakolise ezite ekisooka 5:33 nti omukwano mubi gutta empisa ennungi. Omukwano mubi gutta empisa ennungi. So kubeera nga mukwano olina empisa ennungi ng'oli muntu mulungi, naye olwo associating n'abantu abakyamu, by association osanga you are influenced. And most of the times abantu abatandika ebintu emize emibi gyonna bagitandikira ku peer pressure ya mikwano gyabwe gye babeera nabo. Beera n'abanyume njagani sikako njage wonyo omutwe.
I remember muganda wange bamunywesaako enjaga, omutwe gwali ziti omusujja gwali gumuluma. Amugamba wakola bwoti enjaga ekuwonya, n'afumba enjaga mu mazzi n'aginywa, n'asooka atambula ekiro kyonna bannange. Mukama yebazibwe, but it was because of his friends be yali abeera nabo ebamuleetera okukola ekyo. Okuva olwo n'agikyayira ddala. Katebeeza singa bamugamba nywako bunywi n'agetinga high, okuza teyanditandise kunywa bunywi njaga. So good enough yafumba nfumbe n'anywa, afumba ate bino ebikole bibisi. So emikwano emibi gitempisa ennungi, osobola okwonoonekera ddala olw'emikwano gy'emibi. So okwonoonekera ddala olw'okubeera n'abanyi b'omwenge, n'onywa omwenge, so okubeera malaaya naye ng'oweesingiddwa mikwano gyo nga tewandikyagadde. Abamu you can fool yourself, ngamba no problem, nze nja kubabeeramu, sijja kukyuka, sijja kuba bwe nti. Tomanya naddira w'okyuka, turning point. Ogenda okujjukira nti wali obyogera ng'oli wala, wayingira dda buziba, ng'oli mu kwegayirira Mukama akugyeko ki addiction ekyo. So be careful n'abantu be mutambula nabo. So Mukama Katonda gabeera be careful n'amagendako. Manya limiti w'olina okukoma otambula n'abantu, otherwise ojja kuba ng'otambula magenda ge gamu ng'otambula nabo nga tewali gy'olaga. Katunule ku birooto ebirala kale, katunule ku birooto ebirala. By'obugaali kasooke tubireke awo, tunule ku birooto ebirala. No Gigi William agamba ate bw'oloota nga odduka ng'ogenda ku lusozi n'otuukayo nga waliyo abantu bangi nga bonna beeyaze ku ttaka, kyokka nga mu mutima gwo ogamba laazima nnina okutuukayo kubanga nnina kye nnoonyaayo. Kitegeeza ki bambi? Okay. Simanyi banakola maaso awo nja bakolayo ka video k'okulinnya olusozi, ngenda kabaweereza. Okay, mujja kuba mwongera okutegeera ekyoto kino eky'olusozi. Okulota ekyoto eky'olusozi kibeeramu era challenge oba kunoonya Mukama. Kati kino kya kunoonya Mukama, osanga abantu bonna beeyaze ku lusozi bakola ki? Bavuunama wansi. Tulina ensozi ez'okunoonyeza ku Mukama. Kati nga Uganda tulina Prayer Mountain, olusozi luli so familiar, kifo kyayawulibwa kya kunoonya Mukama. Bible waliwo Mountain Sinai, Mukama Katonda gyaweera amateeka mu Musa. Mulimu n'ensozi nnyingi nnyo mu Bible. Okay, so kino kitegeeza kunoonya Mukama Katonda. Olina ky'oyagala, olina ky'osabira, Mukama Katonda ayagala omunoonye. Yingira ku lusozi lw'okunoonya Katonda. Kubanga oli mu Uganda, so genda ku Prayer Mountain weeyawula. Bw'obanga si gy'oli, osobola okucreatinga nawe environment yono ga luno lusozi lw'olina okunoonyeza ku Mukama ne weeyawula okuyita mu kusaba n'okusiiba. Wali olina ky'osabira, weeyawuliko. Mukama ayagala weeyawuliko. Kubanga nawe olina ky'oyagala. Bangi bamunoonyera, bangi bamulabye, nawe ogenda kumulaba. Ime St. Ambrose God brother, nze naloota nga nyambadde ekiteeteeyi ekyeru nga boss wange ankuba ebifaananyi nga tuli ku mazzi. Kyoto mwembala ekiteeteeyi ekyeru obeera butuukirivu na butukuvu, okutanga bakuba ebifaananyi nakyo si kibirooto kibi, kisinziira ani akuba ebifaananyi. Okay, kino kyoto kirungi nnyo. Wandibange wakyotera oyimiridde bulungi ne Mukama. Mukama ebiseera bisinga kweza nnyo bakama baffe, baboosi baffe, okubanga yapresentinga ye nga ye. So kipresentinga favor, kipresentinga obutuukirivu, kipresentinga omutukuvu. Tatulaga bikyamu byokka bitulika, atulaga n'ebirungi. Nakibagambye atulaga n'ebirungi byokka ebituliko. Obanga otambula bulungi ne Mukama era ajja n'akuwa assurance, n'akulaga n'akuzaamu amaanyi. Kirowooza kino tekyali kyoto kibi, kya kirooto kirungi. Okay, njasembyayo ono Acheng Rosemary. Praise God. What does it mean to dream seeing your co-wife washing clothes and she very dirty? Co-wife nga yoza engoye nga ate mukyafu. Kosi obucyafu bulaga butali butuukirivu obuli mu ye. Tewali nnyo kyamaanyi kiri awo, obutali butuukirivu obuli mu ye. Banakyo ne mukyalina ba co-wife, mukyalina bajja bamweyo, nabo buli adde akakodyo temwakategeera. Nja kukola video eri separate ndowooza mbuli akakodyo kaba co-wife. Toyina kubeera na co-wife ng'oli mulokole, tekisoboka. How is it possible?
olina odulwana ate olina okuluwangula kubanga kwe kwagala kwa Katonda. Katonda ayagala buli mukazi n'omusajja we period. Enkwano muzikirize nkomaawo olw'obufunda bw'obudde. Kitambeera bulungi. Teeka ebirooto byammwe mu comment section. Ngenda biddamu byonna butalekayo n'ekimu. The proof ejja kubeera mu comment muno mwennyini, ojja kulaba nga ngambye for only 24 hours ebirooto byonna bigenda okuteekebwako. Bijja kuba bingi naye byonna nja kuddamu kimu ne binaatwalira ebbanga lyonna gye binaatwalira. Buli naafuna time nja kujja mbiddemu byonna bimaleyo. Ogenda n'okebera mu comment section ojja kusangamu answer yo ku kirooto kyo kyennyini kye waluusi, ojja kusangako answer yo nga nkitaddeko. Ayinkwano abaagala okuba nga muyimira naffe ku nsonga yo fundraising ettaka lya Chosen, genda mu comment esooka ojja kulabamu ennamba y'essimu, tuweze message ku WhatsApp ku nnamba eyo. Osooka kulaba mu link, osooka kujoiningamu eyo link group yaffe ya fundraising, osooka kukozesa ennamba y'emu eri ku mobile money okuba nga oweereza obweyamo bwo ensigo yo ey'okukkiriza ku nsonga eno. Kama bw'omukisa mbeere bulungi, mwera basigadde Brother Steven eno Chosen Generation.